kati musajja watoye yali amaze ebbanga okuva kuyakwamira ebinene ebikolwa ebibye byagaana balema badduka abazibe balaba ebibye byagaana nange bwentyo bwe nali oba naawe nga bw'oyita mu kanisa twalimu ng'endwadde ziruma mu kanisa twabangamu nga bugagga bwagaana twakanya kulinda nga n'essaala tukanya nga twakanya kulinda nga n'essaala tukanya naye bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola bw'aba yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola bw'aba yagamba Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola kunya Setaani namukuba kunya Setaani namukuba ematuka gye nava ewala eri mu kyalo gye nali omanyi Setaani atiisatiisa omanyi Setaani atiisa kale lwakuba tonnalaba kalumba ne Yesu obutaswala bwe lwakuba tonnalaba amaanyi ga Mukama tebaganyooma for I know the plans I have for you says the Lord tomorrow will be nice as ennyonyi linnya ninga zijja ng'otunula dadi waffe ng'alwana ono Yesu kulaba kumala kumanya byakola amazima oh I know togwa mu maanyi bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola nga yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola nga yagamba Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya nga yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola kati nawummula everybody wanna dance tonight leka baana beekejja kasitaani kadduka buli kyalumu naawe n'ozina ennyumba mwafuna abasaba baana engera babusabusa baana everybody wanna dance tonight dance tonight everybody wanna dance tonight bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola nga yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola nga yagamba Mukama ajja kuwonya bw'aba yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya nga yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola Hello Mukama yeebazibwe twebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi tugulumiza omwoyo omutukuvu ekiseera kyatuwadde ekirungi atuleese wano nate mu kanisa okujja okugabana ekigambo kya Katonda banaye mwenna mbalamusizza nnyo era tugulumiza erinnya ly'omwoyo omutukuvu atuleese atutambuzza ne tutuuka wano ku kiseera kino tujje tumusinze tujje tuwulire ekigambo kya Katonda banaye mwebale okwagala okusaba mwebale okujjanga okuwuliriza ekigambo kya Katonda mwebale okujjanga ne tukuŋŋaana nga Bayibuli bwe tugamba nti tetukoowanga okukuŋŋaana tokoowanga kukuŋŋaana ekigambo ekyo kyamaanyi tokoowa don't get tired to come and fellowship kubanga kirimu amaanyi tugulumiza omwoyo omutukuvu era tugenda kusooka kusaba n'okugulumiza omwoyo omutukuvu n'okukoowoola amaanyi ga Katonda Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu bwe tukoowoola ku kiseera kino
Mukama nannyini eggulu n'ensi njagala okwebaza. Nkwebaza olw'ekisa kyo taata. Nkwebaza olw'amaanyi go. Nkwebaza kubanga oli wano. Omwoyo omutukuvu nkwebaza kubanga oli wano. Okubeerawo kwo weekuli wano. Taata nkwebaza olw'ekisa kyo. Nkwebaza olw'amaanyi go kubanga otuleese. Leka ojje otuyigirize nga bulijjo oba otuyigiriza Mukama. Twewombeeka wansi w'omukono gwo Mukama. Twewombeeka mu maaso go taata. Tuzze okukusinza, tuzze okugulumiza, tuzze okuyiga okuva ku Nnamulondo, okuva gy'oli. Si kuva eri omwana w'omuntu naye okuva eri ggwe Mukama, kubanga ekyo ky'oyagala tukole, kye twagala tuwulireko olwaleero. Nsaba omwoyo omutukuvu era Mukama nsaba okubeerawo oku n'okwagala kwo n'amafuta go n'ekigambo kye ekiwonya Mukama okubeera mu masekati gaffe. Mukama okwate ku mitima gyaffe, okwate ku myoyo gyaffe Mukama. Ojje otuwonye Mukama. Twagala ggwe Mukama, tuwulire ggwe Mukama. Tuzze okweteekateeka okuwuliriza ggwe Mukama. Nzize Mukama nange okuwuliriza ggwe Mukama. Tuzze Mukama okukusaba otusonyiwe, otusaasire. Oluganda weenenye ku bibi byo, weenenye ebyo by'otambuliddemu ebitali bya butuukirivu. Gamba Mukama nti nzize. Mukama ayagala okutusonyiwa. Katonda oyagala okutusonyiwa. Kubanga mu kwenenya kwaffe gy'oli Mukama otuwonya. Katonda ali wano okukuwonya. Mukama ali wano okumponya. Mukama ali wano ffenna ffenna otuwonya. Katonda wange nsaba amaanyi go agawonya okuva mu kigambo kyo. Tuma ekigambo kyo nno nakyo kinaatuwonya. Tuma omukono gwo Mukama, teguyimpa wadde n'okulokola ne gutayinza kulokola. Naye Mukama bwe twenenya ebibi, omukono gwo weeguli okutuwonya. Tusaasire mu linnya lya Yesu. Twagala okutambulira mu bulokozi bwo. Twagala okutambulira mu kisa kyo Mukama. Twagala kutambulira mu butuukirivu. Era kye tunoonya Mukama kwe kutambulira ddala mu bwakabaka, mu bigambo by'oku bwakabaka, nga tubala ebibala Mukama. Ebirala binaabeera nnyongeza Mukama. Ebirala bika bitugoberere, naye tuwe okutambulira mu kisa kyo eky'obutuukirivu. Nsaba omwoyo omutukuvu otusindike mu butuukirivu bwo. Gamba nti Mukama nsaba omwoyo omutukuvu ansindike nga mu butuukirivu bwo, ansindike nga mu kyoyagala nkole, ansindike mu kukola okwagala kwo. Era kye kigambo kya Katonda. Mukama nkwebaza nnyo kubanga oli nange, kubanga otuyambye. Gamba Mukama nkwebaza kubanga onnyambye n'embeerawo olwaleero, era ondeese lwa kigendererwa, era otegese ekigambo kyennyini kye neetaaga okuwulira Mukama okuva ku Nnamulondo Yeesu. Olwo nno mpone, olwo nno Mukama nkutegeere, olwo nno neeyongere Mukama okutambulira mu makubo go. Olwo nno neeyongere Mukama okutambuliranga mu kisa kyo. Neeyongere Mukama okwagala. Nsaba neeyongezenga Mukama okwagala. Neeyongezenga okusaba. Mukama nsaba omwoyo omutukuvu nsindike nga mu kunoonya obutuukirivu bwo. Gamba Mukama tukwebaza kubanga oli olwaleero. Era tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu linnya erya Yesu. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Mukama yeebazibwe. Mbalamusizza nnyo mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala okukutegeeza nti kino ky'ekiseera kyo Katonda okwogera eri omutima gwo, eri obulamu bwo, ng'olina ebibuuzo, ng'ogamba yenze Mukama naakutegeera ntya. Katonda okumutegeera kuyaayaana. Katonda okumutegeera kukakkana. Katonda okumutegeera kwewombeeka. Okutegeera Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kwewombeeka. Tubadde tuyiga muzze nga mulaba nga mugoberera, nga tuyiga ku buwombeefu, nga tuyiga ku buwombeefu obwa Yesu, obuteefu bwa Yesu okuva mu Matayo 11 n'olunyiriri olwa 29. Abooluganda tweyongere okugoberera, tweyongere okuyiga, tweyongere okulaba nti tugoberera tutya. Enjiri eno ebuulirwa esigalayo ku TV, ku Facebook, ku media zonna, enjiri esigalayo. Era ebigendererwa ebyaffe ng'abakkiriza abaagala Katonda okugenda ku YouTube n'oteekamu amannya, oluteekamu Mary Kawaala, waliwo n'erinnya eddala wakati Jerry oba Gary Kawaala. Ku YouTube obeera kwoli, kubanga enjiri bwe tugibuulira n'obeera nga wano mu kkanisa tugifunye, ate era ojja gisangayo ku mutimbagano. Ebyo bye bigendererwa byaffe, si bigendererwa byakweraga, si bigendererwa byakumanyika ngaffe, naye it's all about God. It's all about God. Ffe twagala kutegeera Katonda, tutambulire mu butukuvu bwe, tutambulire mu kisa eky'obutukuvu bwe, tutambulire mu kumumanya olw'obwakabaka, olw'eggulu, olw'okukolerera eggulu. Era bwe tuba tusaba abooluganda, waliyo abamu abazze nga gw'olina just ekyetaago,
ng'oyagala njagala kuzimba nnyumba, nzize mu kkanisa ngule emmotoka, nzize mu kkanisa kufuna mukyala, nzize mu kkanisa kufuna mwami, njagala bufumbo. Ebyo byonna byonna abooluganda birungi, naye amazima gali nti bw'ojja eri Mukama togenda kujja kumunyakula. Katonda akwetaaga, ayagala osooka oggulewo omutima gwo omwewe. Yesu akwagala, agamba nti awo ku luggi nkonkona, bw'onoggulawo omutima gwo nange naayingira. Kasitombala n'osembeza Yesu, bino ebyetaago bye weetaaga, Bayibuli egamba nti n'ebyo binaabagobereranga. Ebyo byakutugoberera, ebyo byakutugoberera, n'ebyo tunaabifunanga, ezo nnyongeza. Naye nga ekinyusi kye twetaaga abooluganda kwe kutegeera Katonda n'omwana Yesu n'omwoyo omutukuvu nga binyweraganye ne bibeera mu ffe, ne tubeera mu Katonda. Bwe tubeera mu Yesu, awo n'agamba nti bw'obeera mu nze n'ekigambo kyange kino ne kibeera mu ggwe, bw'onoosaba byonna binakkolebwa. Kubanga omaze okumusenga, katukiddemu tukitegeere bulungi. Mu Yokana 15:7 agamba bw'obeera mu nze n'ekigambo kyange bwe kibeera mu ggwe, gwe bw'osaba byonna bigenda kukolebwa. Olowooza aba ategeeza ki? Bw'obeera mu Yesu naye n'abeera mu ggwe. Kubanga era bw'oba osomye Yokana yonna 15, njagala nnyo Yokana eyo 15 kubanga eyogera ku Yesu n'emunnyonnyola. Abooluganda tusoma okulaba nga tutegeera Yesu. Bwe tutegeera Yesu ye byonna mu byonna, ye mwana Katonda kitaffe gwe yawaayo omu yekka, n'akomererwa, n'ayiwa omusaayi, gwe nange tusobole okulokolebwa, n'ajja n'ajjira mu kifaananyi eky'omubiri, n'abeerako gye tuli, n'abeerera ddala omubiri, naye n'ayimirira mu bigere okubeerera ddala nga mubi, n'afuuka omwavu, n'afuuka ekibi, n'avumibwa, n'aduulibwa, n'abeera mu mbeera nga ggwe gy'oyitamu, asobole okumanyira ddala ddala omuntu ky'ayitamu, n'atufiirira. Gwe nange tusobole okulokolebwa. Bayibuli etugamba etya? Etugamba mu Bagalatiya 3:13 nti twanunulibwa mu kikolimo eky'amateeka. Bw'atyo omwana wa Katonda bwe yawanikibwa ku muti n'akomererwa, n'afuuka ekikolimo ku lulwo nange. Bw'aba yafuuka ekikolimo ku lulwo nange, ekitegeeza abooluganda tusobola okumusenga. Kati bwe tumusenga, ekigambo kyenjogedde kifa wano mu Yokana 15:7. Kambikule Bayibuli wano 15:7 agambye bw'ati. Agambye nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Oyo nno ye Yesu. Olw'omunaana agamba ati, agambye kino kitange agulumizibwa, mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Mubeere mu nze nange mbeere mu mmwe. Tubeera tunyweraganye ne Yesu, tobeera wala ne Yesu. Buli w'obeera eri ewala bye weetaaga onoobifuna otya. Buli w'obeera ewala ne Yesu ng'oyagala mufunako bufunyi kyakulya, ng'oyagala kufunayo bufunyi mukyala, ngenze mu kkanisa nfuna obugagga, Yesu osobola okubufuna. Naye olina okubeera nga oyingidde mu Yesu n'omuyingiza mu ggwe, naye n'abeera mu ggwe, ng'ebigambo bye bino, ekigambo kye tusoma kiri mu ggwe. Kubanga ekigambo kya Katonda bwe kiyingira mu nze, bwe kiyingira mu ggwe, akyusa ebirowoozo byo n'abizza obujja. Ebirowoozo ebiri wano bikyuka. Bwe bikyuka, ekigambo nga kino ky'owulira kiyingira ku mutima gwo, kiyingira ku mutima gwange, ne kitandika okubeera nga kituula mu nze, ne kinkyusa, ne kikukyusa. Ekigambo kya Yesu kikukyusa, n'otandika okufaanana embala za Yesu ne zitandika okutuula mu ggwe. Ekitegeeza embala za Yesu bwe zituula mu ggwe, omufaanana. Twagala kutambula nga Yesu, tumufaanane, tubulweko ekyokunenyezebwa. Agambye olw'omunaana agambibwa nti mu kino kitange agulumizibwa, mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Kubanga Yesu ali mu nze, kubanga Yesu ali mu ggwe, omukkiriza oguddewo omutima gwo n'ayingira. Kaakati ogenda kubala ebibala.
twalaba embala ya Yesu era tugenze tufollowinga ng'abantu bawuliriza ekigambo Yesu kye yayogera mu Matayo 10:29 nti mwetikka ekikoligo kyange ekyangu muyigire ku nze kubanga nze ndi muteefu mu mutima era omuwombeefu nammwe mulifuna okuwummula mu myoyo gyammwe kubanga oyingizza Yesu kakerenda Yesu ddagala kyova olaba ne bw'oba otambula oba obadde n'embeera n'oyita erinnya Yesu ogenda okulaba ng'ebintu omuyaga guterera Yesu ng'embeera eterera abamu tugamba nti tetumanyi na kusaba yita erinnya Yesu Jesus okwo kwe kusaba kubanga Yesu ali mu ggwe omuyita erinnya Yesu lirokola erinnya lya Yesu lituwa amaanyi erinnya lya Yesu lisumulula erinnya lya Yesu ligoba endwadde ligoba emizimu erinnya lya Yesu yetaala yetabaaza twamuyigako era nejjuuzi wano mu Yokana nga gwe musana oguyingira mu kizikiza ekizikiza ne kitalaba na musana we guvudde ekitegeeza nti bw'obeera ne Yesu n'atuula mu ggwe n'atuula mu nze ebibadde mu nze ebizikiza bigenda bibula era ky'oba olaba omuntu yenna akkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo n'oyatula n'akamwako n'okkiriza nti Yesu Kristo yanfiirira n'afa ku musaalaba naku 3 n'azuukira mu magombe n'ajja n'azuukira okuva mu bafu n'ankwasa ebisumuluzo ebyo ebisumuluzo bwe buyinza bwe yatuwaffe bwe buyinza bw'olina ky'ova olaba obuyinza tulina okubukozesa okufaayo okusoma Bayibuli nga bw'olokoka tokoma ku kyakulokoka kyokka wabula ojja n'oyagala Katonda n'osoma Bayibuli kubanga Yesu gwe muzabbibu ogw'amazima n'obulamu ye gwe muzabbibu ffe tuli matabi kati bw'obeera ettabi lyawukana litya ku muti ye muzabbibu ate n'atugamba nti nze kitange ye mulimi bw'ayogera wano mu Yokana bw'oba oyagala okutegeera ennyo Yesu genda mu Yokana 15 osoma okuva ku lunyolo olusooka olyoka omuwulire katusome ebigambo bya Yesu tubeere nga tumutegeera lwaki Yesu yali agamba nti muyigire ku nze kubanga bwe tutambulira mu Yesu tubala embala zennyini ez'obwakabaka ezitutuusa mu ggulu abooluganda tutawaana mu bulamu obw'ensi muno tutawaana lwa bujeemu naye oyakkiriza Yesu tobula naye afuna obulamu obutaggwaawo kyetugenda okusomako kyetugenda okwogerako twagala twogere ku Yesu ye tabaaza Yesu bwe bulamu Yesu lye ddagala lyange Yesu ye taatawo Yesu ye maama wo Yesu ye byonna mu byonna bw'abeera nga ye byonna mu byonna ye muzadde Yesu yaleeta obugagga kati olunaku olwaleero oba oli wano mu kkanisa kirungi naye oyagala Mukama oyagala Yesu okubeera omulokozi wo kasita omala n'osembeza Yesu ebyo bye weetaaga byonna ojja kubanga oyogera naye omutegeeza na butegeeza ne bw'oba eddoboozi lyo liri wansi oba liri waggulu Yesu omutegeeza butegeeza n'akola jjukira byange bwe bibeera mu mmwe musabe nga kyonna kye mwetaaga nakyo kinaabakolebwanga kakati ekyokukola kyeki kwe kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo n'omwatula n'akamwako n'ogamba nti olunaku lwaleero ndokose era n'otandika okwenenya ebibi byo n'ogamba Mukama onsaasire onsonyiwe tulina okubeera abantu abaggufu eri Katonda waffe oba osobola okweggula eri omuntu ateesigika oba osobola okubeera n'omuntu n'ogamba ono ye mukwano gwange ono ye nfanfe sikyebaka bannaye my sweetheart my darling si bw'otabaawo I can't eat naye Yesu ye mukwano asinga era bwe tusembeza Yesu bwe nsembaza Yesu yasobola okundaga emikwano emituufu Yesu yabeera wano nga tonnatuuka ku mukwano ali mu masekatiigo akwetoolodde Katonda waffe atwetooloola okubeerawo kwa Mukama kutwetooloola ekisa kya Mukama kitwebulungulula ebibala by'obwakatonda bibeera mu ffe kubanga asembedde ali mu bulamu bwange Mukama yeebazibwe oluganda owuliranga Yesu bw'obeera naye n'otambula naye omufuula mukwano gwo n'otandika okunyumya naye nga bigaanyi nga biremye ku mirimu nga bigaanyi
Yesu ali mu ggwe ye byonna mu byonna kubanga ye mukwano gwo omutegeezako obutegeeza nti embeera yino kakati tugendeera kubeera nga tutegeeza Yesu tumugambe nti Mukama ffe tukwagala omuntu ng'onoomufunako ekirungi sooka omukwane sooka omwagale sooka omuntu oyo ng'onoomufunako ekirungi tegeera byayagala kasita obeera nga mukwataganya n'omuntu ojja kulaba nga gamba oyo mukwano gwange oyo yantegeera oyo yampulira omanye okuwulira omuntu oyo mugonfu gyendi oyo anjagala oyo tanvuma oyo antegeera bantu bangi nnyo buli omu ayagala nnyo omuntu amutegeera naye ekyomukisa omubi nandikutegedde naye oluusi enkola zo oluusi ziremesa abantu abamu tebatutegeera oba tebakutegeera kubanga oluusi enkolagana zaawukana opinions zaawukana naye ate eriyo abantu bw'obanga tonnabala bibala ebyo ebya Yesu byayogerako mu Yokana 15:8 nti mukine kitanga agulumizibwa mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange bwe tubeera nga tubaza ebibala bingi muffe kubanga Yesu ali muffe ekyo kituleetera obugonvu muffe kituleetera okutambula nga Yesu bw'ayagala kituleetera emikwano mingi kyova olaba nti Yesu buli we yakuŋŋaananga buli we yafulumanga bayibuli egamba nti ekibiina kinene ne kikuŋŋaana bonna ne bakuŋŋaana n'atandika okutuula n'atandika obayigiriza ekigambo buli we tubeera muffe ne Yesu tubeera n'ekyo eky'omwoyo ekisika abantu okutuwuliriza okwagala ekigambo ekiri muffe kubanga byenjogera si byange byenjogera bya Yesu era kyenva mbisoma wano sinze naye mbisoma wano kyova olaba nti kyensoma wano ekya Mukama kyekyo ekyogerwa Yesu n'agamba nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi buli ttabi eritabala eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongoosa bw'obeera mu Yesu akusuubira okubala ebibala oli mu kkanisa wagamba nti oli mu Yesu naye kaakati embala wanazoogerako akusuubira okubala ebibala nti bw'obeera mu nze oba wa applying oba wakola application weetaaga okumanya policy eya Yesu you just need to know the policy eya Yesu let us know about Jesus all the fruits we always talk about the fruits ebibala eby'omwoyo omutukuvu ebibala eby'omwoyo omutukuvu mu Bagalatiya 5:22 byebyo byatugamba nti naye bw'oba nga tobala bibala atema ettabi eryo kubanga manya ffe tuli matabi alitemako kakati bw'obanga omaze okusoma ekigambo kya Katonda w'Oluganda n'olowooza n'ogamba bannaye okwo nno kutemerako ddala ekyo kye yali ategeeza kutemerako ddala kakati gwe weebale ng'oli ttabi Yesu gwe muti omuzabbibu guyimiridde gw'oli ttabi oli wano naye ettabi lyo tekuliiko yadde ekibala ajja n'atemako ettabi agambye nti naye buli ebibala alirongoosa ebibala ayongera dirongoosa no wanda ogenda n'olaba abantu abalina Yesu nga babala ebibala nga balina embala ez'obugonvu nga balina embala z'obukkakkamu nga balina okwetoowaza ng'olaba omusajja ow'ekitiibwa omulaba alina byonna nga naye yeetoowaza naye ate waliwo gw'osanga ng'afunyeyo katono butono tekamumala tekamumala naye ng'alaba ng'alina ebyalo byonna ng'ajjudde amalala ng'ajjudde okujooga ng'ajjudde okuyisa abalala obubi ng'ajjudde okunyigiriza abalala ayogera abalaata ebigambo byayisa Mukama buli kyafulumya kisala abooluganda twetaaga okubala ebibala era bayibuli egamba nti simuli balabira ku bikolwa byabwe naye wano Yesu kyagamba nti ffe tuli matabi era buli ttabi eribala ebibala alirongoosa naye eritabala bibala alijjawo alitemako lifulumizibwa ebweru ne libeera mu kasana ne lyaka ne likumibwako omuliro ne lifuuka evvu ekitegeeza likola ki liweddewo naye eribala ebibala alirongoosa Yesu agenda kulongoosa Yesu annongoosa Yesu anjagala waliwo obuyimba bwe twayimbanga nga mbwagala nnyo nejjukira lumu twali ku Redeemed Church
evangelistic Makerere mugimanyi ali sinaba kutambula nga waliwo omukyala buli yajjanga alidinga service naye ng'ayimba akayimba nga nkaagala nnyo ng'ayimba Yesu anjagala 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 Hallelujah oh 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 Yesu anjagala Jesus loves me 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 Hallelujah oh 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 Jesus loves me. I love that song. Abaluganda nawe yimba. You can even sing that song. I used to go home and I sleep and I can hear that voice singing. Yesu anjagala, 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 Yesu akwagala, Yesu akwagala, Yesu akwagala, Yesu akwagala, Yesu atwagala, Yesu atwagala, Yesu atwagala, Yesu atwagala. Hallelujah, oh, 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 Yesu anjagala. Hallelujah, oh, 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 Yesu anjagala. Hallelujah, oh, 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 Yesu atwagala. Hallelujah, oh, 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 Yesu atwagala. Jesus loves me. 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 Hallelujah. Oh, 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 Jesus.